ku nsonga y'entobazi n'ensonga ya NEMA okugoba abantu mu ntobazi. Entobazi sooka tukize tugaane nti entobazi nkulu nnyo era zeetaaga okukuumibwa. Mu bufunze wali ebintu tutasuubira genda mukolebwa mu ntobazi. Wali ebikolebwa mu ntobazi nga ate biri environmental friendly. Ebiri bwe tumanyi ffenna. Naye twesanze nti abantu bangi bagenze mu ntobazi, entobazi zizimbiddwamu naye ate oluusi obutali bwenkanya bwe buli nti ate bba abagagga balekebwamu mu ntobazi ezo. Tugamba nti ate bba abagagga teboonona butonde bwansi. Butonde bwansi. N'ekyokugamba nti nnemesa okuwa olukusa okukola ekintu ekikyamu mu lutobazi nga mikito kiba kikyamu. So entobazi kyandibadde clear nti zandikoleddwamu bintu ebyo ebiyamba environment. Tulaba mu kaseera kano nga embeera y'ensi ekyuse, enkuba etonnya tena kutonyera, akasana ne kaako okusinga we kandiyase. So tulowooza nti entobazi zandikuumiddwa. Kati ekyannema okugoba abantu mu ntobazi engeri gyakikozeemu ddala kirumya omutima. Kirumulaba omukyala ng'akaaba ng'alaajana kubanga abakulu abo bagenda okuza mu ntobazi nga bannema balaba. Kati ekyokuvaayo okumenya abantu bagobamu ekyo mu kaseera kyali tekiyamba. Kuwolera abantu bangi bali mu ntobazi ezo. Bangi bali mu ntobazi bayitirivu. So ekyo bagobamu bamenyamu nkuteekateeka bwetyo mutuufu ffenna ekyatusanyusa. Era twebaza bonna abeekuba mitima pulezidenti na bonna ne bagamba nti tuyimirize mu nteekateeka ey'okugoba abantu mu ntobazi. So ekyandiba kikolebwa tudire ebifo ebikyaliwo eby'entobazi weebiri bingi nga temuli kintu kyonna. Tusooke tukuume ebyo tulabe teri kuddamu kugenda mu bifo ebyo. Kitegeera. Naye bano abagenda mu ntobazi ezo gavumenti osanga babawadde balina amasannyalaze ga gavumenti. Balina amazzi ga gavumenti. National Water etwalayo amazzi bulungi nnyo. Kitegeera. So bagenda ne bajja balina amaduuka abamu. Gavumenti genda bajjamu n'omusolo. So nerowoozesa abantu nti kiryoke okukola ekintu kyonna mu ntobazi. So tukuume ezisigaddewo tugambe nti tezigenda kugendamu muntu yenna. Bano abaliwo ab'enkulookinze abo mu kaseera kano ekyokuba bayitirivu mu ntobazi, bayitirivu nnyo mu ntobazi. Wasigadde ku lukalu ettaka gye liri. Twansabye gavumenti bwe kiba nga kisoboka nti ng'ensi bwe zikola tubirabe Gine museera nga Ghana nti gavumenti eba n'amayumba namba ne gabaawo nti abantu basobola gapangisa kasente akatono. Ekisinga otwala abantu mu bifo bwe bityo yadde tebibasanyusa bo ng'abantu bakooye obupangisa nti renti ali waggulu. Ate tewali nteekateeka ine regulating nga balandi road ku nsonga ya renti. Bakyajinga renti ng'ebakoze ekinga baagadde bongeza nga we baagadde ate kati balese n'etteeka erikkiriza landlord okugoba omuntu mu nnyumba nga bwakoze nga bwabeera ayagadde. So kati renti ali waggulu ne weesanga ng'oli ogamba ati sikangine ensula emazzi naye nga sikoze naye nga sipangisiza.